MC Fish omulaba ebyadda tetubeerangako na MC Fish batulengiranga bulengezi neera kinuma ndabanga anyoya wizo najja wizo nafuluma nakuba ledi engumi nengamba bannange content ngalese tetubeerangako n'oyo gayi kali wizo tandabangako takumanyi webaziza nokuluuza emwebaza bwebaza lwa nsonga ejo kubanga nze natandika okulaba wizo ate nga ne Moses namulaba wizo nga tubeera abeera nnyo ku sax yalido enakasero eyali eyakalinda nga tubeera ne tukuŋŋaanira awo ng'era akumanyi ng'alina ne girlfriend we bali bamwita Doreen gwenda baye snake bayani Fish MC Fish oba oyagala kumanya amazima buuza muntu nga Gift MC Fish omulaba ebyadda tetubeerangako na MC Fish batulengiranga bulengezi neera kinuma ndabanga anyoya wizo najja wizo nafuluma nakuba ledi engumi nengamba bannange content ngalese tetubeerangako n'oyo gayi tabeerangako MC waffe nga bwe twesanga nengenda nensanga Alien Sikini mu bbaala netwebongako nensanga ngani Waikibenda nemubongako nga mwemanyiyo friends like saako yemu naye nga tetusiwaka mbw ayinza okundaba nga ndi mu box era oyo gayi mulaba nnyo nagamba oba mukwate naye nengamba byansi mulaba nga anyumya wizo awo naafubutukayo Jeff namugamba tokikola nengamba era oyo gayi mulaba asobola okuwandika firimu era singa yasoma nga ali mu America ayina fiction era mira oba oyagala okumanya nga amazima gift at least buwaman waliwo gwe bayitanga buwaman The Truth Media go subscribe follow ndine MC Fish omwesibi wo ku bantu teyesibye ko wacha bayimbi beddamu anyway kuri ku The Truth Media go subscribe follow bale ndine embozi y'omukyala nagitaddeyo ku channel omukyala yagala buyambi yali atunda buji mu katala awe ekibuye omusajja namukwana nga customer jananyo obuji nanyo obuji buli lunaku namukwana nenga bagenda mu lodge bamufunisa olubuto lwamuga nti nzadde abaana basatu namwenya simu nevaako lonna guno gwakati abaana bali mu myezi 4 omukazi abonaabona n'abaana gundi yabagobyewo wali abaana badduka na bbulaaka ensi yamufundiridde naye ayagala buyambi embozi kwerioko ku The Truth Media omusobola ogikeberako naye kati saazo ndina MC Fish soka obuze ku bantu abantu muje baleko mwenna abatugoberera Zibamta MC Fish. Nakoma okuva wano. Good Life Soldier. Nedda sebo. Ate Good Life MC. Ekyo kijja kukubya. Kinkubya kiki? Ekyo bagenda kukuba. Kati tugende maaso. Gundi yagamba wamuwayiriza ebigambo biwayogera byonna. Prima Kadash. Sokoleke. Yeah. Sokoleke. Nava nembagamba nze Prima simwagalanga. Nebyo byogamba muno mwamulabanga omuli byamulabanga kote yeye yakulabako nange nali kumanyi ge nali nsolola bukazi obuseewo konga ali museewo kale it's okay ate nga nze bujane muli bagamba penge byayogera yaya bijja wayenga pe okay nembagamba kati mwe penga abawugusiza n'abakyusa timing n'abakyusa timing okay nenga tugamba Hayes Jobs Abroad bwe bali okubanga bakutwala ewero okufuna ebintu bali awo lubowa enamba z'essimu kweziri okwo tunawo Jots Habo bakola bintu bya Habo ulcers bakazi gundi ezo infections bichi bawaita ba Jots bwe bali okwe enamba z'essimu betanire bera clean bera nga oli talatibu ne tugamba Sula Motors kulwe motoka machi ndiyo natola tamanyi Kampala genda Bulaya komawo Sula Motors okuba gugwa Sula wali wansi ate ne tugamba nti ebyo byamasanyu tubeera wali ku climax buli kimu ekiri kuwuga kulya kunywa kuzanya ate Friday abakazi bawugira bwere ekiro bagita ebera pool party Friday. So njagala tutandikire wano tutandike nalabye clip ngenda kugiteekayo ngenda njibalagako nalabye clip ya muganda ffe Wizo oze banga lyonna ndowooza yeggwe gwe bakasinga oku interview nga lwe tuba tugenda okujjukira omugenzi radio mami rest in peace bwe tuba tugenda okumujjukira mwe mukyasinza okwogera ku ki
nesame kumpozi mwe mukyasinze interview zammwe buli we tutuuka ku lunaku olwo bako interviewinga n'otubuulira good life yali etya mwatambula mutya n'otuuka ekisa nugamba wali MC waki wa good life banga zidali swayimba kubasinga bali bamanyi Wizo era agamba lumu yali agenda kukuba ebikonde oba okusiba mu video yagambye nagamba naye naga abantu babere nga betusudia kamuleke naga yeta kumanyi bakusanga kunga ono sanga omuntu n'omubongako kati gwe notandika okubesiba ku kikukuki bagira nkuku ekyekwate ente kwate nkukunyi enkwa wabetuggako nkwa kuki kunte tugende kakati wankutandikirewa nze simanyi kali Wizo tandabangako takumanyi tamanyi webaziza n'okuluuza emwebaza bwebaza lwa nsonga eje kubanga nze natandika olaba Wizo ate nga ne Moses namulaba Wizo nga tubeera abeera nnyo ku sax leader enakasero eyali eyakalinda nga tubeera ne tukuŋŋaanira awo ng'era akumanyi nga alina ne girlfriend we bali bamwita Doreen nga alina naye nga tutuulangawo olweggulo nga omanyi olweggulo nga namwe mutula mu kati abanyweddemu bbiya ne munywa saa y'okuyingira okukola nga ffe tukolera awo nze ne Snake nga Wizo kyali wange nga kyaliwo ebyaddala yeye n'erinnya lyo yali limuzaabuze nagamba ono yayita ni MC Snake fish nati katika simanyi oba time gibabuulizaamu Wizo kireka bamujjako interview baleka bamusanga mu time embi etya nga omanyi waliwo nange time mwe bambuulizaamu nga nanyweddemu nga benyogera ebimusibikola kati Wizo time embi yabeera eriwo bayizo mbuuza nga oba yateesemu ecupa kuba nze neewunyeza nnyo kubanga gwe tomanyi bantu bansindikidde ka vidiyo ako kekasinza okuba kujja buli boogera mu WhatsApp baga kati nga bamu beewuunya naye bannange kiki tuli kuki kati nze kyemmanyi oba ekyanyiza Wizo nze kyemmanyi mu mutima lediyo olwafa netusala pressure ogenda wa ku Neverland ogonde kati nze nga buli omu ennaku ya muluma lulwe nze nange olw'amaluzika lediyo nakkirira ddala kubanga namala emyaka 3 nga sikwata kazindaalo nga nyigireeyo bya munywa nnyo wala gimunywa nnyo bali ne family yaga kuntwala mu lyabo naye nsala neŋŋamba waayo oli yagenda yakola ki yagenda bangi ne bacaga nga olaba obulamu tebukola ki siwe bwa bulijjo siwe butambula ng'oli wali kati ffe ndowooza ffe twakola ensobi obutagendangayo okugumya muganda waffe kiki ndowooza bwe busungu kati gw'ogamba Wizo anywa nga atamidde ngamba bamubuuliza kyekaba yinza omusanga ne bakugwako bugwi ne batandika okubuuza nga tumaze kolapo gundi tumaze kwogera ku simu nsimu n'olyoka ojja wendi okitegeera kati onsanga olw'eggulu nga ndi mu byange nagizeegize dda era ekigambo ky'obadde ogenda okunzamu nti Wizo yakweganya nga busaawa yeyo ekiro mbadde ngenda kukuvumirawo amazzi naye kati onsanze ne nabo babadde batudde nga wetutudde ekitegeeza interview bagyetegekera yadde netegekere tena kyayogedde kati nze sina kyamanyi kyenyinza kugamba ggwanga abantu baatulabanga twakulanga kati kambuze gwe ne Wizo muvaawa kati awenjagala kuba ongambe mwali ku sax mwenna gwe ne Wizo muvaawa abantu kuba yagamba mu njogera ye olabika nga omwesibako obeesibako bo bali tebakulaba gwe wali obeetungako weefula MC w'ekibiina nga tewali gwe ne Wizo mwavaawo okujja kambuze kale sigenda kujja ku kibigambo kya Wizo kye yayogedde naye nze nzija yange okuba ne Wizo omukwano tugwasookera ku sax nga weekunyonyodde ng'alina oyo omukyala we kati muganda wa mukyala waliwo akawala kaali kampi nga kaganda ka Doreen kati nga nange nkakwana mwakikwana mu family yemu naye nzozi tekanjagala kankulanga buki bukuzi obusente bwange bwe nakolangawo omusasi obwekinakakula bukuzi ndakawala kalungi nnyo kubanga family eyo balungi kati twabeera era waliwo gayo ali London oba Amerika bamuyita Oje
omuli oje waliwo Chameleone we yanoonyeza nnyo Wuzo nga Wuzo ndowooza agamba ayononese ne bamulagirira nti ki abeera ku sakisi. Wuzo n'adduka ne tumukwekakaawo oje n'amutwala oje oba omutegera gwe bayimba so bagenda ebula bayimba n'akayimba zino ennaku oje n'amutwala ewaabwe n'abeereyo paka era bwe bamunoonya Wuzo ne bamuzaayo kati Wuzo n'asooka n'abula kati waabula agenda okudda nga balina ngenda omuddamu omulanga alina bombo kirati ng'ekuba bitya nziramu omulaba ku kigunda ky'omwaka nga ze ne bombo kirati ne Mirikwesi nga line kwesi obatambula aya ng'ekuba kubanga yakuba ne mubonga kaawo mwana mukyaliyo ne mugaji tubeerayo nakubonga kunga akogera nokwogera nabya ne mubonga ko ngati era nakugamba yagabye byebyo biwakolanga gwe noloza ati muri bakinywi ngate twanywanga fenna wali ku sax twanywanga babiri kati nkulaga no sina tetunatuuka na mu good drive awo ngendo ngekaaba Lion Island olwo nange ne Snake tusigadde mu bwe musiba fe kuba duwe zaaliwo ez'amaanyi awo ng'ogyeko bamoti amalula Master Blaster ne Ditojjo Snake ne Fish. Kakati nsanga nziramu okusala ngenda ku gundi Chameleone we yali yateeka gundi jam session Blue Africa ku Blue Africa olaba wano Blue Africa wano opposite ne Serena wano Chemanga UBC yali wano anti yes Blue Africa yali wano kati we wali Stanbic Bank awo empanvu nanti yali opposite Serena Blue Africa njimanyi nga jamu ya Chameleone ekwata abana batandika ojogerako weno wansi mwana wa Chameleone wakola ki wakwata jamu ekwata kati ngamba Snake tugende yoko eri mbagagga tuyinza okukola ki okufuna yoko kati abo na timing olusi Chameleone tanajja tani tulinnya mu stage ne tubayo comedy awo tubayo comedy tusirika kati wano Lion Island egenda okujja okuba nga twasolozezaamu kawo abagaga mu abasesemu twabasesemu ngeddawa nga tubasesezaamu amugaga najja ne bia awo nga tufuna kwa bia ewa be yawo nga tuli kati gundi nejja timu ya Chameleone Lion Island nejja ngirimu bachaga nenda bukolo nalaba ne radio kolo lulaba radio gusooka ekitegeeza okulaba radio wasooka kulaba Wuzo kati wenalaba nga muli ba mukwano naye twetwebuzeekaawo naye nga mwali ba mukwano yakweganye nno kaakati olwalaba ki olwalaba Chaga ye nali mumanyi ne Redback olwo yajja kati nga Moses simumanyi kati nga bana basigadde bamanyi era ninjija nembonga ku Dr. Jose Chameleone nembonga ku Wuzo nabwe ekintu kiri gyoli okyali nti gyendi awo situkafoka ffe gyendi emmanga kati na ngendo olabanga Moses ni mubonga kaawo naye nga Moses tayogera abeera otayogera kati nga batandika oyimba Moses nensooka we nasooka wuli akayimba akajeni fanjagala tigewazinira luli ku mbaga ya Julie Blue Africa nga buli webeera nga tugendayo onotandika okujja tugendayo tubeerayo ngeko ye yali jamu esinga okukwata wano kati munnange tuddamu okulabagana ne gundi neera ne Wuzo oyo mu kipepewo ku botanical ku video shoot nga nze naleeta bakyali bange kubasama nakulaba era yennyini yaneegaana ku botanical Entebbe wano kati Dr. yo olwamalanga omanyi yalina ndoza adina shows endala olwamala okushootinga awo video nerabidde Michael yalimu Michael ki yali obsession Michael Natasha obsessions kati Wuzo ali awo alina akamotoka kabiseera baba akalikira watya kati malo tugira ye Dr. yatulekera nini ye naye nayabula Wuzo ngendo olabanga okutambula okuvaayo fena sirina mungenda mugamba nga asimbula mugamba Dr. oba yatulekeddani nani Wuzo n'akwata 10,000 15 naye zaali nnyingi mu biseera ebyo kati
twali basatu netulinnya netutambula ku yakwocha nayo nanjo kyayo 15,000 ezo sizirabira kubanga zanjye entebe ne bakyali bana twatambula kuva ku botani ku bigere paka ku kubo netulinnya naye waliwo akagendo tuka twatambula natwali tuli ba acrobatics era simanya acrobatics bamuvaamu nakyo olwako kana kati n'omukola tomenyeka era kati n'abaana nzadde kati nga ntandisikinga ebyo tosobola nkera bakubika olwo ne lukola ki ne lugwa ne tuddayo mwali bamukwano tukako kyo ne wabeera nga tolinaamu yakwokyayo okitegedde takumanyi tamanyi takujjukira nakye ngamye mubuuza omuntu oyinza obuuza omuntu kubuuza tolemera nnyo ku kintu kuyitako so obuuza omuntu nga otize kyo kiremeramu nnyo ku botanical muvuddeyo tuzze tuwaanya oluyimba siddi ngifunye njite ngambya kirunze nzoke twakubya sama gomayo ko ngebisere okuba mu video ya kipepeo yatuvuga twali tukyasoma mwenga mukola natufite twasoma kachoka mama wange ali mujja mama ona ala school fees wo okulembeza obutasoma nati katufenze bajinze nakulira kingizako kugamba nti obusibuzi bubwaffe nti mama wange ali mujja wa mama wo nakulemesa osoma ate todola ondulira ate mudola choka buli omwaka yali onsi yasoma sibonna nati mukikulembeza nyoze sasoma mwesi myabasoma no tufe twakira ekidongo mangu kale kanchi kugambe kale yaha gogo gugwa katwe wantu bera kati nziramu musanga bulungi nga bavudde muki muri Island olo manager jefu yabakola ki yabalina bakubye naku data omutima guli eyonze gyosula kati ate wenziramu emabega waliwo wenaddamu okusanga moze nga katolo bwama atulese ekabale katolo bwama omugenzo mozo yali atambuza luyimba nga nange nilabye enzunga kuvadda noonyamu obuntu geto gye nywera tugenda okujjanga basi bakidda batwesenza abakolo bajidde mu Costa basimbudde nga kumpe ne bus ne Costa mozala kamwe yali akoze ki ajidde juka ate fe twasidinya bulinya kati wano malo kola wano bwe Allah jukira twalina akasimu kamunze ali group yaffe akayero akali akambi ngenda kuchikolo nkuba kiddaga fe tubale se mozenga agamba bana kabale tumujuvudde mutotya kabale ngasoka ngatu era nzolo nakusirulwa erabira amugamba tukoze tutya na chobomanya tuwedde kakati nangamba nina empale kamiliyoni eno gye yampa empanvu gye nayimbiddemu naye kasitani namu ekimunda nakyo kiki kiwanvu genda otembeye empale ebintu bye binyiiza wizo onyumya ebintu byatayagala wulira genda nati nkulaga nze omukwano we gujja kyoke tukwatagane kati nga ngenda ntembeya ki empale simanyi baba watu wamu na mmeka kubanga ye maze yatuula ze nemba tanboy nosike kiji nga nyamba ko ngo ya makasike kiji notulano kameme wano baba wavaamu abikula nenzijayo etugira nagalawo era omusajja oyo twatuukana wano nga obuse Masaka batundira ebyokulya erukaya bambi omusajja oyo mukiga natugulirayo bogoya n'amazzi batu amunyonyera ekizibu kitwala kimuguddeko olwo ne lukola kyeno bujja tukawo mpaka mozena ne tutambulawo kuinize mozena nga ngenze nyanama nyanama kati wano ne muga watu iteke kalina watu iteke wajjajange biki okitegeera aganze ngenze nyanama nangama ngenze wachaga kati filimu ejirawa bakubana ku data kuva oluyimba lwatambula ngaba abasajja bakubye oluyimba baba amawulire gali kubbo baduse wa mukama wabwe oluyimba kati ngamba nononya kamumanyi kyali wange noli kyali wange nino baba kuki oluyimba lwakubye nnyo mbandi awo
muzoyo teyerabira nankubira kasimu nangamba kiri kitiyeyo wansi ne mugane CD nagifunye gitambuza mu majestic awo yali keta erikego gitambuza nga yitambuza baba chance wenkwata ngeri abagala kati juka nali ozankubide ku simu kandi nagisavinga kati ngalu abagala wane naguru walwa akabala kali awo nga musajja munyankole abagala ngendo tukayo ngamba kati nkubira nga jangu kati nali manyize kwogera na Moze kumbe Jeff lunange ko lwe mukola mulaba ndaba Jeff abuza chichi namugamba naye bali na gate yako yo mukibati awo amugamba alo omusajja abagala alina milioni 3 na Jeff agamba twaga milioni meka 5 na kati nga usinaigana kwawula nti oba oletera omuntu yawula nga nkubira omusajja namugamba abasajja nabalabi bagala 5 naye nga omanyi ngego ositula bala yo ogigulawo mpya sente osobola zibateekamu musajja najja ne mukubira navuga najja nasiba wao omusajja era nga ne wizo era mweraba ono osoka no babuza akawo no babuza omusajja najja ne mugamba no manager katuna mugamba no manager ne badali ne boogera ekintu kyabwe wizo nga ali ku game awo bwatu ngera akulaba wizo azanya game newe bampya nga yafulumye gula abagimanyi ng'omumanyi nnyo munange nga omusajja gamba basajja tugenda kukola kangene tekeyo drive kubanga teyali teyabatimba naye nga oluyimba lumufukidde obuzibu mu bbala bulwaita wawulira kati olwamalogira wati okufuluma ati nenkomawo musibule Jeff nakwata ekye 10 nakikuwa dali kino kino nofulaika nga tena fuka na good life okay fulaikao etwamoloka y'omusajja etukka nangamba gojjo okuba MC asoke kuwe 5 obufunye je 10 nakongede kye 5 ansudde wali katwe wali mbire era olwatuuka natuukirawo mu matu nengamba kino kyaddala tukirawo wali oluddoka ogasajjabula ngoli ku Katonda ke nkwata mweti amatute gampona nogenda kumeketu nengityawo kyali wangaawo bya Lubanga ne mugagwe naye nga ninenkweka osokola nengamba kino ekibiina kino sikita kyekiri mu ssente ate museeyo nali ngugu nga mbeera nnyo ne John Megadi olwo ntandise obutajja wano mu Makindi wa Jemu kambu nkubira yali mmoze mweje muli tulina gye tugenda biki ati tuba tulyawo nga balanga concert esooka ku stick out nakeera kwambala bugatto bulungi bukye enkolaki stick out nza saa 12 nali maze okolaki wane gundi yegundi yabwe yasooka wandegeya yero nki yabwe yasooka eryoke jjula era kola olunaku ayogera oluzungu ani MC Cuts yes kati yagenda nakwata egundi microphones neza waya nakwata ne ku pipe gali gamusi abasajja yakolake kalinga omanyi oba nti otandika tukuwa microphone otandika okwogera nakwata oba waliwo kazibu sayaza asula de microphone za waya wano wakati wali metallic bwasoti nasoka gisuula naye nga mujjudde abakazi mwalimu abakazi bakuba endongo koolwo era bakuba kamiliyoni ayitawo nga abikudde opodirof ng'endongo abantu bajjudde wansi olwako nelukolaki neluggwa kati neeyisaayo enkeera saasaba neeyisaayo enkeera Alani nanjo chaya wakasema. Alani chiwa. Nanjo chaya. Kati ntuma ba mukwano.
Kabuli deal yona je biwe basikubide Alan Jeff kaninga nategera abantu tulina nyumya bunyumya abana ne bakuba endongo baba kuba endongo ne betikka Uganda ine myaka angeji awo onaona nga gundi takulaba twipuze wala zineze wala mzee kafiro ze batwalanga olusinganza sigenda yo kubanga nange nga nne chimba change akikola ki ekimba change wayina chimba chawo nali namba tabbire mbatabire ne yambule ne nomutonta kati ganange bangulira ddala kubanga mu biseere nekolanga ne ba radio mwe nagulira Pajero ne kati nga futubishi obulamu bukyuka kyogamba obubo buli straight we buti nedda sebo obulamu buli bwe buti netutandika okukuba endongo nga basajja bankubira oliwa Christmas party gaba oliwa fishi yangu abera ku stage mangu wano Freedom City aho mbali njagala ogira ombujango bere ku stage ofuuko tya MC wabe kuba gundi yagambye obesi bako tubangako MC wa kibiina ekyo kati nange nkubuzeemu ekibiina kibiina ekyo nonyayo wa Good Life mumbuza mwalina kadi era ganti oli wa kibiina ogiragayo bulazi nti nze nzuno timuwangu atwalina kadi nga nze tebaji ate nga bankubira nkole awo abamutuufu nnyo mirundi 10 tukubye endongo Good Life resort lido era omwana wange omulenzi gwe nnina Raymond era senga teyali Good Life singa omwana oyo simulina Good Life wajizala muno omwana omuwala yali mulungi nnyo kuli dooko nga nzize naye obajja ne Good Life mwana nekaza bo bajjanga nga badde eri emanju olwo nga fishi nkola ku bya stage twali bamaanyi ogenda kutukata nanti katugenda tuzalira ebizibu katugenda kubeera mu mixed feeling kugwe ne wizo kati ani alimba kuba ebintu byonna byogolola nti emirimu mu Good Life wakola mingiko kuba ngamba MC ate stage atuli agamba jiti yakulabako oba teyenda akonga bafuluma bino bagende ebweru kati ani alimba gwe wizo gwe simanyi sijja kulaba kane ensi ekimanyi naye agenda nakulaba ng'onyumya ebintu naga naye omusajja ono kati kankubulyayo ekintu kimu wawo neshe baddawo mu kugundi wano kugambye ekisinga omuluma amuwayiriza mbu yakuba ready ebikonde balwanako ate mu video tewakirabye ng'akyogera yagambye alina lwekulawo n'oyogera mbu very nafubutika omusajja ebikonde kati naye akasajja era yali agenda kusiba oba kukukyambuwamu era baŋŋamba ko waliwo abaniga abajja ne baŋŋamba emabega kawe era ne interview nagikola omuniga nali eyo katwe wansi naye ne mu kamera sayogera waliwo yatugambye tukunyigemu naye mwana ogwo oliwe waffe naye weebereremu esaa yonna bakukola ki bakunyigamu nange nekola voice yange oba bakubbirako essimu wena bakunyigamu bakubbako essimu oluli bali babbi bali babbi abo bajagala naye nga nkola voice yange bulungi naye mu voice gye nakola nenteekamu omuntu nendiweereza muganda wange ebweru nemuga in fact kyonna ekiba kintuuseeko gundi nensindika endala ndisindika era mukyala wange oyo gwe nakwana nga ne ku Good Life naye nenjimusindika nga Raymond Momo nenjimusindika nemuga nfunanga ekizibu kyonna gundi wamwogera erinnya eri nembuwogera naye mu kamera sikola ki tosobola mwogera naye ngeri wamwogera naye ngaomuyaye yakiŋŋamba yakugamba n'okugamba ayagala okukyambuwa ekitegeeza ayagala okukyambuwa omumanyi naye si wizo simanyi kati ogenda tuteekamu katu simanyi tomanyi baje naweereza boba mumanyi kati mumanyi abantu bataano ayagala okukyambuwa gwe yatuma okukyambuwa gwe wasindikira n'ababiri wasindikira audio be bantu bataano mwe mumanyi
sanze mfenga munyira kati werwanyeko ya atambule utambuza ati ate nane chali wango ali musemu ayinso jimusindikira enda totokawa kati chembuza kikino MC wobonga nawe mwenyini kyombuza okimanyi nali nkola n'abasajja abalala tebakimanyi nawe mwenyini bali tebamanyi nze mbuuliza bali kati geno noonya gift of kaddo nawe era yagambye gift ye kandoza yalina obuyinza obwogera kweza emboozi kuba ye at least yaliwo gwe olimba kali kamuweereza obubaka anko wizo baba nakunyeeza ndakye namunyeeza era nikusaale bwe bagamba nti kubanga emirimu tetukyalaba mirimu era kati buli omu atambula bibye jamu buli omu gye bamuyita gyakolera muli nagalaale buli omu kati luli bakuyitanga ne babala nti gundi agenda funako bwesti gundi buli omu gafunako share ye wano emirimu nga ekasanga ti bagenda okutuuka nga natusedanga bakimuwa kitolezeza gwe wabasookangawo n'otereeza nimanya olusinga mbakubira nibaga abakyalina abatono gumamu musale temupapa anibaga kati kajjudde kati musale aya okay nkutegeera okitegedde kati munange ankobizo oba kiki oba namunyeza oba okuba sigendayo nnyo sigendayo ku gundi wakoma ddi okumulaba waliwo she yali wano wansi wetugambe walule ku climax tange byaddako show yaliwo n'ebifaananyi twekubya n'ebifaananyi naye awo nga kubya galubindi awo nangulira n'ebbiya ecupa ezi nanga muganda wange jangu tunywere wano ecupa nzijukidde yangulira n'ebbiya netwekubya n'ekifaananyi mwaka guwedde era tewaba wala kati tuli mugwakumeka gwakusatu gwakuna wali sio kukirana soba yali yani nzijukira oba either wataba shil atekeddwa kuba road shiru yali shiru nzijukidde nangulira nekabbiya nga nagati muganda wange ombuzeeko nnyo wetwava ku saxiba bakuwa ebbija ecupa ezi nzijukira za kirabu tebbiya wawa bbeeyi kitegeeza muntu yamusabusula nenjinywa kati nga ngawo naawe omugagga ayinza okugenda awo mubwangu nazinywanywa mangu ate era atekekeyo lwaki ogenda yina omubuuzangako kati kubino ngenda gendangayo kyekyo kimunyiza boosi wange oyo kati ngenda gendangayo ndatayiminganga kusaamusaamu nate woba oyogera tomwogerako bibi kino kyekimunyiiza kuba wamuwayiriza nti yakuba omugenzi ebikonde kyekyo kyokka omanyi ogamba nti omuntu yakuba omugenzi ebikonde taga balwanamu ono n'amukuba oli yali munafu balwana kati gwe lwaki wabireeta mu mawulire kolo nange nali ntamidde programu tewedde nedda ate temunywanga mutamidde bwe bwobuzibu temunywanga mutamidde mwe buzibu onzijjako interview onsanze sawa zange mu vibes otunuzaawo kamera si mwe buzibu kati nkomye interview siriddamu kuwa muntu yenna interview bala twala eri era okujja bakusanga wenyweredde ebbiya batandika okubuuzaabuuza ebintu gwe kakati bubaka kiba omuweereza ti ngenda tandika okujja kulabengako bampiseeko mu muwina eno enfunayo ennyaanya omutwalireko nendetayo kubya firiji gira kitegedde era ne Uncle P mbadde sitera naye mukyali ate era Uncle P yeta complaining ya complainings yabadde wizo naye Uncle P ate naye kyali wange tomusuulirira nnyo bw'oba ogamba nti ebyo n'ebitu mwabikola nga ate nga gwe wasooka okulaba lwaki oli bwe yavaawo ate ono ye wamusuulirira ate gwe wasooka okulaba yasooka okuba kyaliwo
ate yino omusuulirira MC kakakakakakula kinawo bo wakola nsobi kakubulireko ekintu kimu maze olwafa uzo yashuke mbeera nga mukambwe ate tutumutuswa munenya nga mukambwe nnyo nga mukambwe naye nga yekanga bwekanzu nga yogedde ekigambo nakyekanga ndooza nakyejjusa enkeera oluvannyuma kati mutana ng'omutya ne mumuwamuka space era Kyaga agendayo naye ate tujjukira naye bwe tubakasuka ebweru noza obukambwe obulaba kati oyinza okugenda ng'oddala oze bami mubeere awo munyumyemu oluyine lukulya kati awo ng'omuntu omukulu tukoze ate nga ffenna twali tulumwa okitegedde nga tulumwa tulaba obulamu tubutandise tutya nga buli agamba obulamu nze mbuzimba ntya ate bwe mwali mulina okwekumaakuma ne mubeera wamu kuba waliwo sho gye yali eyawuze yali ku lugondi ku Africana kati twaddamu ne tweraba tugambe eno sho erabika etukoze eki etugasse naye era ku sho kwennyini gift of kado wuyo wamugjeyo ku stage bagagira nze mwennyini olimba simalayo balusaze ne tudde ni wansi ne tandika okuganira kino ekibiina kyaffe tuli awo manyi twegiragira kasita agenda kuba afunye abantu era twakusindikanga nnyo message obutaswala obutagira abantu bajje era abantu bajje tiimu ne tuzigaba naye musindike twesangayo ffenna nga bwe twalinga ne bano tiimu Andred and Wizo tiimu Good Drive naye nga tiimu ezikyaliwo ezo naye abaali bazikulya abawala bayiteera bannaabo ne babawera ne balaba bonna nga bonna n'abali bakulya tiimu nga bakumanyi omukulu takujjukira ebyo nooyogera onyumyambunyumya kale kasita nkunyumirizaamu ebyo noonyumyamu binyumye fishi era kati omanyi kyoba okola noonyayo nkugambye gift omunoonye gift tali ku bizinga avaayo amanyi okuvaayo najjako wano nabeeramu akolera n'wano mu music olosi alinamu ennyimba ze nga ttaano empya nja kunoonya ku gift kati oba tonoonyeza ku gift oba tonoonyeza buuza ku DJ Shiro bambi basajja abatulabye nga tuguluba kisimu yange teriwo nandikubidde ku Shiri wano nambuulira amazima nangamba naye omusajja oyo yesiba ku musajja amuleke amuveeko. Anyway, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Bwana we tuli ku studio ya Kama Records. Wano Magic yabeeranga wano Scorpion ate gundi akola cha Scorpion ngata nafuuka star nga akasibira wano olweggulo gambi. So kati fish wanje Wizo tani kugenda omukyalireko nanja soka genda usikamfune mu kasente ka Easter kano Easter ine bivulu ngamvudde nabugabo ogenda omubuuzeeko jakuita ate nyinza nojitako wa omulwera engwa y'ekyennyanja abennyanja b'omulwera tebiri genetically engineered lwaki togende gaba n'ogula kiri kye banyirudde ddala wali gende gaba lwaki ogula mu lwera nga kugaba ekuli wano kumpi okijje mu lwera ogenda okituuse nga kijjudde enfuufu nze naye by'omulwera abikituuke nga kirumira gende gaba oba ebusaabala nanti wali eshegga ekyeri kya layisi olina obubaliriramu kati ngamba bugambi mukooneko bukonyi mugulye ku kyennyanja ky'emulu mugende mu Bakabeero Kabeero akalya ye simanyi ate kati nakubuuza gwe mwawangala babiri ali Kabeero ebintu bikyuka sobola kuba nga yakaleka ng'ali engege n'engege gye ziri ne muwogo ne lumonde ne kakyayika akatabulemu ako takanywa akanywa agikuba direct tanywa cyayi wanje ale naawe akola atya yanywera sigala we kasigalako tukitegera mugire munyumyemu awo ati nedda naye katankamuneyemu naye alimba abeera n'obuvulu n'atampita akamala ku buvulu bumeka buza akuba ebivulu eyo mu byalo ssebo n'omunoonye waggulu eyo nga taliiyo kogwe k'omujjonkere mujjonkere ntya nti yakuba munne
nali internet. Ebusito bagira. Deka. We akati ogamba naye wabuvulu abukwata akuyiteko ko. Mukikole old school. Osoka ku stage omwanjule. Mwanjule. Ngawe nabanjula. Old school kituufu. Nawe oli mutuufu. Nanga mpe. Nanga siri bulungi eno je. Go sanze ndi bulungi. Nedda. Naye obutuufu bwekyo kyoyogedde kijja kuva eri mutima gwe kuba nayo nagamba kyoyogedde kituufu nga yeta nakikoona mu stab era bamala bya bulago okitegeera so ate utola olaba omwe muleeta obuzibu uzo tasiba kintu ku mutima naye ekyo kyali kimu kyamusigalako tasiba muntu anti omanyinza omuntu wengambira nti no ekintu kiba kimubadde ku mutima ebbanga ddene kwe kubeera mu interview ng'ekintu kye bakikubuuzizza n'ogamba kati waliwo nga kino n'okireeta gwe kennyini gwe ba interview kiba kitegeeza adansindigira message tirekera okwebuza abo eno waka yadansindigira message wajjukirira Snake wakatera kulaba alaba nga yamulaba kumange ku sax ebbanga ky'emyaka gise tuli myaka nga oba 225 najjukira Snake nga nali nkola ne Snake kitegeeza nawe akujjukira yadda asindika message naye ndozo gw'okumwogerako si buzibu bwe gyali naye kenyini alabika si buzibu naye ebigambo byewakozesa obuzibu obuliwo si mwogeze si muntu yajave yajja kuba olwali kyova nze Moze yakubanga olwali nga tulimba nnyo nga tuwuliriza nnyo ng'alimba nnyo ati nanti yali yasoma kati nga kulimba nakutwala mu luzungu nakuza kati ate wizo ngakyo takitola yeberereri mugondi kati awo ndowooza olaba nti nabeera nnyo wano ngono animba ennyo gwembere nnyo naye namutegeera nnyo okitegedde ye wizo si mwogezi kyaddawo ayogere naye naye kulinaako obuzibu bwe kumugamba kiri kigambo olaba Dr. Jose Chameleone watuuha awantu omanyirawo emboozi ekwatirawo ate oba oyagala ogiwuliriza oba oyagala okuvaawo naga kakati fish ng'olina okutereera emboozi nekola ki ekwata paka mukubasho okitegedde naye yo ono si mwogezi kale mbadde balabi balungi just kadeka quick one nga njoga kumwana MC Fish yono bwizo gwe yabadde ayogerako ng'agamba alekerawo okunyumya ennyo ebikwata ku Good Life nga ye eyali ku mu Good Life ate nga basanganga musanga awo ekyo nange kyannumyemu bwizo ekyo kyannumyemu nange ebyaddala ekyannumyemu mwana kyannumyemu nze ebintu ebyesinga byenkoze ndabye byentunulako baami abo kale mweraba tubagala ndikuwa kati buli muntu